Inside Story Uganda. Real source of political updates. Baina PhD. Naye bali omuzi kyalina okumanya this is Africa. Ate government ye NRM yakiyekera si NRM ya NRA. Kati tozimbya nnyo lubuto mbu wasoma nnyo tebikola. Eno government ya kimakanika yapiga tuende. Awava omusumali osibawo omuguwa. Mama. Nemutambula. Kasa muva mu danger. Kati oleta nnyo bya bitabo tebikola mu Africa. I have a PhD in medicine. I was a consultant. Nga bakugamba genda okulobwa consultant bwo. Bwobukolayo. Bakukiriza okutula wali. Genda okulobwa consultant bwo. Ate jukira. Oba wetaga waliwo appointment ku continental level. Nga zetaga approval ya president. Yalina okuterako omukono. Ne bamunyige pesa nakuwanvuya. Nolyoka osikatira. Ate Kanyihamba teyafanga tale. Yali agenda kubeera CJ1 wa C-series. Jajja tiyamumma omukono. Lwaki jajja yamumma musajja wattu? Yagumumma. Kati this is Africa. Nafa nga asulisa ensingo. Yafa akolima. This is Africa. Ebyobugivu tebukola nnyo. Ne Mukama yamusaasidde. N'akomawo. Kakati olabanga era twali wano n'engamba nti Jeno Muhoozi ono tulina omupima. Atuuseewa. N'engamba nti kuzimba capacity. Bali omuzi ono bwamulema ofulumya cabinet list. Ajja kuba tanatuleka nnyo. Mujja kuba mumuli kumpi. Ajja kuba tanagenda nnyo. Bali omuzi bw'akomawo. Ajja kuba tanatuleka. Bw'atakomawo ajja kuba alina watuuse ebya serious. Ng'abalese. Mu kuzimba mu kutusookayo. Kwata ekintu. Ekyo kyalabikidde mu cabinet. Jeno Muhoozi akyabulamu. Akyatwetaaga ffenna waba wakwata kintu. Akyabeetaaga. Tiwakyali aleme kwebuzaabuza. Tanabulirayo. Ni Jeno Kayindo Tafiire yakomyewo. Oyo Tafiire ye talina tabbo oyo. Oyo tali mu mandate yani ya Muhoozi. Oyo Tafiire birala nnyo. Ne bwalekana n'akuba mu Tafiire bya jjajja. Yabimala. Ebyo bya jjajja. Kati eyo point eri awo. Ekyokubiri. Mu cabinet muno tulabamu element list bwefuluma bweti nga abapeeru tebawera nnyo. Amaziga ne gatandika ozinibwa. Amazina negazinibwa nga tebalabako kabanda. Ate nga gwe baali basuubira. Tebalabako kabanda. Kati mu butalabako kabanda ku list awo debate newanvu. Munafu namera muwangudde naye butamanya bw'abantu baffe ab'ebyobufuzi. Kati jjajja nze namubaze nti ateekako ekigere ate bw'azimba. At the same time Pierre yayingiza abaayo ne bayo beereka ebweru naye ate nga abali ebweru amaanyi bagalina. Abali ebweru yalese. Kabanda amaanyi agalina. Kabanda agalina. Kabanda yavuwaza agaggawaza. Wow. Ate muna mubenezi gye munoonyeeko. Ate twakirabidde kwani teyayavuwaza Anita Among. Yamwavuwaza. Yamwavuwaza baawe. Okitegedde? Kati ye power. Kati Kabanda power tugibala tutya? Oli mu distance ki okuva amasanze gavwa. Ni Anita Among talirabira Kabanda. Obulamu bwe bwonna. Tasobola. Tayinza kumwera. Tasobola. Naye alina kumanya nti politics bwatyo. Kati omuntu omunafu n'ow'amaanyi tukubala oli mu distance ki n'awali obuyinza. Kakati mu bantu abalondeddwa mu cabinet olinayo cabinet minister agula olutalo ku speaker n'amuggusa n'amufulumya office. Simulabawo. Bonna badde bwe bati. Nga tuwalayinza na kunyega ku speaker. Okitegedde? Ni mama nabbanja olaba badde tasobola speaker. Ng'amusobola atya? Ne Jeje Kinyini yali atya speaker oyo gola. Vaawo. Anita Among ffe twamukubira jjajja. N'afuna embavu. Jjajja kyogamba yali amutya. Naye abadde amutya nga talina bw'amutandika.
osaaga n'okusaaga era ffe otuvangako ne genotalotalo genotalotalo wabulabe asula ku masimu agenda n'apika Kirunda akola finishing n'amuleeta ng'ajjudde bw'ati Kirunda agenda okutuuka ku seeti nga yenna abimba bubimbi bw'ati naye nga Geno yamujjuza ajja mukubya emiggo gye ekisigaddewo kijja kukwata ttaka ajjuza Kirunda najja nga tasalikako musale nga yeesooza n'okwesooza alwalira zze aliko gwe babidde ettaka lya taata we Kirunda olwalira zze ng'aliko n'obumansuka bwe buti konze kiki leero ngoza omansuka naye nga Geno yamujjuza bw'ati Geno talutalo tomwepankirako kakati omuntu eyakuba anite n'amufulumya toyinza mugeraganya ku cabinet minister toyinza muyeeyo ebyo mbu teyafunye bwa minisita kubanga sente azifuna oba tomanyi bumanya ekyokubiri Kabanda atambula atya Kabanda atambula prime minister amusingako kati prime minister asingako Kabanda katono konvo yagirina bulungi nnyo eya military mu maaso n'emabega Kabanda wafoyo Kabanda oyo muzibu nnyo nga w'amaanyi si wa bulijjo kakati fe tuba tutegedde nti olina power tolina wakakolayo ku mirimu emeka n'ogiggusa ogwa Kabanda yagugusizza netugulaba Kabanda yagugusizza omukazi yamuwunzise omukazi nga ne jjajja amutya ate kye kinewunyisizza okubanga jjajja atya omukyalo era abantu bonna abadde omukazi teyalemerera Kadaga tiyamulema kazi wattu n'akaaba amaziga tiyamulemerera yamulemerera n'atulika n'akaaba kati ffe babinywera ffe kaffe tubadde mu ntalo paka gye ziggweredde era kati gitugenza okumaliza nga tubanja naye nga naawe gye yakutuusa entaana wagitunulamu nasimbayo ekigere basimbayo ekitooke twasimbayo ekitooke ne talotalo naye omukazi nga yali muzibu nnyo anti jjajja w'omutira obuyaaye kwe kuneguka omukazi oyo nti ono omukazi adde tandekaawo bamwongera kisanja kino adde tamulekaawo naye kakati jjajja abeera eyo abayaaye abalala ne bamulimbalimba ffe tubadde mu lutalo obwo abatuufu ne bamulyako ssente bandulu mwenda abo okiwulidde andulu mwenda ne bamulimbalimba ffe tubadde mu lutalo olutuufu kati andulu mwenda n'akola n'obuyaaye n'atandika okugamba mbu basanzeyo emitwalo 42,000 weebale nnyo operation wagibaddemu olwokubanga awulidde waliwo bawiso bulowo ababanja ne bazisala bwe batyo basanzeyo 4 tategerekeka olulako amatutu tuyita mbuzi kati ate bosi we Muhoozi agambye tukutte ebisawo n'ebisawo by'essente tukyabalamu tuyitibwa eri era juzi ne Muhoozi yeetonze ku lwa Andrew Mwenda yagamba jjajja nti emyaka gye mugimulemeseza n'okumanya ba conmen mbu Ssenfuko akola eddagala lya kansa ne sukaali mbu ne Magoge yakola ekyuma ky'eddagala wano Matugga mbu ba conmen mbu naye ekyo ekimukozesa ekyo jjajja kubanga akaddiye nti akuze nnyo Muhoozi teyavudde neyeetonda olwekyo naye agenda alambula establishment z'abakulu abo bayogerako ku ground Andrew Mwenda alina apartment zazimbibwa ne Mmengo naye enfuna ye nga talina mulimu gwankalakkalira talina mulimu si gwankalakkalira naye talina munamawulire agasakirako ziruddawo luli ali ku monitor nga tumanya ali ku monitor kati akolawa kakati mweyembeera nekibanga ebyo ebintu byonna olina obitunulira mu kabineti eyo kati ekisinze okukola obubi era ababalira Muhoozi sitegeera engeri gye babalamu ate kwe kumukkiriza n'ayombera mu kulonda kw'abaminisita ani yayombye Muhoozi ku Twitter yeyombye dda ng'ate kyekimu oli omosi niwakwadde bakulonze tojja tweragirako tukyasobola okukyusa ekitegeeza Muhoozi tatuula wali mu lukiiko olusembayo kati ekyo yakiraze tolaganga wuzi okiwulidde ne kati yalaze wuzi collective responsibility
collective responsibility eyo omuntu yalisoose okuyozaayoza bali omunsi cabinet list nga bweri n'okugi owninga yalibadde MK butereevu kubanga kimukwatako nnyo kyabwe kintu kyabwe olw'ebyobufuzi bye kimukwatako nnyo yalisoose okuki owninga kati yagukubye ku muti okubiyomberamu kyalaze nti bamuluupinze mu finalist takola ki tatunulayo kati yekubisizaamu ebituli kiringa sekoko eri eyakanganga enkoko eziriwo awo buli dakiika oba yali nkoko ekanga obusolosolo bwonna nze njokyanze n'oluwonzi luno mu njokya luno lujja kubuuki mu ngende mpola naye ne batuukisa ne bagamba musajja ngaatuli bubi tukanze nnyo omuliro guno tukwateko tulabe n'aleeta akati n'ateekako nga tekyokya wankoko yagenda okuzigolokoka mbw akange kange bamubuuse bakyakkiriza kati bakyakkiriza kati evako lye teyalyongeramu kiraasi evako balyongeramu kiraasi okutuukana n'omutindo evako olimanyi ggwe kubanga evako bw'otalisiba ne linywera balisimulula ate n'oyiika balisumuludde kati yakoze ensobi y'amaanyi okuyombera mu lisiti omwo lwakiri yandisirise yalisirise n'ayozaayoza abafunye kuba tiwali atamanyi nti muganda wa mukulu mutayi wa mukulu ani atunula mu lisiti eno esembayo lisiti esembayo kapeeka n'omukulu kyobola kyofa togabye yakomyewo bulungi nnyo nga talina buzibu wadde okitegedde ate nga basinga badde bamanyi bagenze kubanga jjajja enonda ye abadde nga ayisaawo ebbanga nga palamenti emaze okweconstitutinga ayisaawo ebbanga lya wiiki nga 2 kati abaagala obwaminisita n'abalobinze bonna babo ku basawo abaganda ku basawo abakyoli ku basawo abalaŋŋo owulidde obubuzi ne buliibwa obukoko ne buliibwa balobisiti mu nkubo ne balya okiwulidde babishopu ne bafatha ne baimaamu ne balya babebuuzaako kwegamba ebijjulo by'emmere nebikola biba bingi nnyo luno jjajja teyabikkiriza ebyo wadde ekimu bwe kiti kuno teyabikkiriza yabakubiddewo lisiti nga tebanaba kweteeka waliwo jenota lutalo yaŋŋambye bujjajja bamuloze nnyo mbunaava mu tayimingi mbugwe omusajja eddogo eryegini nerijja buli omwalo ga jjajja era nakugamba nti jjajja ye muntu asinga okuloggwa wano mu Uganda tewaliwo omulala ate nga bamuloga be bana bamwetoolodde okusigala nga bakyaliwo jjajja yasinga okuloggwa ndowooza mu nsi yonna saakugamba wano abantu nibaba nti abadde anoonya jjajja naye bamuwadde appointment eyiseemu asula ku muganga aluŋŋamye appointment ye agiruŋŋamye mbwe omusajja amulabe nga malayika byayogera jjajja njiwaako amafuta enkyo omusajja mulina naye agenda okutuuka eri mbujjajja abuwutabuwusa obwo bwonna obulogologo bwonna obugenda ewuwe anti jjajja yenegu tava ku sikuripiti ye kubanga alina obusobozi obubala ebigambo mu ebyo ebintu kasita oba n'obusobozi obubala ebigambo ebyomugenyi wazze tewali asobola kubiitinga kubanga mulimu ebigambo ng'oli njala yemuluma ayogera 2 n'omanya nti asooke bamuwa ekyokulya njala yebadde muluma era olumuwa kamere ne kajuyisi ng'atuya n'ekiwalaata n'obukowekowe nga mukola mirimu ng'atandika kwayuuya ng'atandika kwogera bigambo bisiibula alinda baasa nti muzeeyi nno eno tubadde tuzze webala otugabudde ngoma yanjala ebadde mutawaanya abo bayitirivu nnyo katujjajja ku experience ye amanyi okubala ebigambo kati mwannyoko nammeere ne mukulu balamu babawadde ministry ya local government nammeere
yeetaaga okukendeeza ku sipiidi eyo oba atambulira awo? Nammere musambi temumuggyako maaso, agenda kubeera musambi waki wankizo nnyo olw'ensonga alina pressure y'amawulire, alina okugamentaininga nga gakola ki nga gatambula. Kati pressure y'amawulire eyo eruusi ekukozesa ensobi oba n'obeera innovative ng'omutindo gwo ogulinyisa buli dakiika okumeeting expectations z'abantu. Kakati Nammere ne mu parliament namulabye yayakiddewo. Yayase yayakiddewo kuba ye yabala nti nze saagala kubeera backbencher. N'akibala n'agamba nze nteekwa okujja n'amasannyalaze eri ewaffe bayita bamanda mayaka, amanda amapya. Pozi ye yeteekako sitooko mpya. Naye eri ewaffe bayita bamanda mayaka kubanga amanda amapya sawundi eba ya waggulu nnyo. Radio zaffe ziri ez'amanda. Edda mu kaseti mizindaalo ebiri ng'oteekamu amanda amapya owulira sawundi awuuma nga bw'avako mu sayidi eno bw'addako mu eno n'olyoka owulira bukombooti. Kakati Nammere ajja kukola. Kati obuzibu bwagenda okukola nabo bwe bagenda okufuna, alina okufunayo b'ofiisa bakolerako amawulire. Waziridde tukuyodde abaloko gavumenti alina okubaako bakwata banywa. Naye challenge agenda okusanga eri egi buli kaawo at least ku level ya kaawo kubanga bakaawo bagagga nnyo mu Uganda wano nnyo. Sente bakuba nyingi nnyo. Ba procurement officer mu district abo bamaanyi nnyo, ba DEO bakuba sente, ba district health officer abo, ba district engineer bafulira ddala ba kansala ne ba chairman ba 5 embwobu bwezi talina makulu. Jukira ba kansala ba P7 senior 4 ati wabawulidde mu kulayira balayidde afaani ne bamufuula afaani. Kakati Nammere alina okutulaga awo kubanga alina obusobozi obutaputa document n'abasika. Yasoma law, okiwulidde, oluzungu alutegeera bulungi nnyo, asobola okumanya esente ezibbiddwa nezitakoze. Nawulidde poliisi ye ng'agamba tayagala kulaba bipapula, tomulaga bipapula mu projekiti yiino twagimala tugende ku ground. Awo ayagala Nammere. Okiriwe pulezidenti bw'amanya okulonda abantu agenda kugendangayo ne kamera 2 tulage ekiri ku lupapula. Kewaza Media TV nga weeri awo ekiri ku lupapula oba kyekiri ku ground. Kati naye challenge agenda okusanga gye mbadde njala okugamba currently buli kaawo alina godfather eyamuleeta mu kintu, eyamuleeta mu office. Kakati Nammere agenda kontagana ne interest za ba godfather waggulu, abamu bakama abe bamusinga amaanyi mu kintu. Anti ye ali ku mulimu gwe, ali mu ministry ye. Nkugambye n'abasookawo nabo baali babalonda kukola mirimu ne batagituukiriza olwa factors ez'enjawulo z'osanga mu field. Nammere tomuyita wa kuzannya. Anti kyenkugambye kubanga Nammere nze mukasokedde embeera wano mu Kampala ye muntu yekka yakakuba fulufiga. Ekyo twakyogerako. Anti kyenkugamba nti si wa bulijjo. Si wa bulijjo. Era nze nali njogera naye ebimu ku byamunjagaza n'ova eri mu kyalo e Masaka n'ojja n'okola omulimu e Kampala. Weebale nnyo. N'oddayo e Masaka mu matooke. Omwepankirako. Ye muntu yekka yakavuma ekivumo kinalisuulirangako mu bulamu bw'ensi eno. Kivumo ekyo kireke. Sikyogedde. Naye oyo si wa bulijjo. Anti obuzibu obuliwo, this is a government, si katale ka mubuulo. Olaba n'akatale k'omubuulo kakulemerera, sentala n'akakulemya n'akakugjamu naye ng'obadde okola bulungi. This is a government eriko bannannyini baayo, era kyemmanyi ekyo Nammere ateekwa okuba nga akikoze eki. Yavumaavuma Kabanda n'amukola bw'ati
Kabanda n'aguma bugumi ng'abasajja bwe baguma ninga amuyuzayuzizza bw'ati nammere tumwepankako. Anti kakati yavuma Kabanda naye Kabanda is a trained cadre. Okitegedde kubanga Kabanda abantu no Kabanda oyo tebamubala naye Kabanda is a very dangerous player. Ajja tulyako ogufa ogunene wano abantu bewunya n'okwewuunya gye bujja mu maaso eyo kuba ku luno teyayingidde cabinet. Lwaki bamuteekateeka? Mulimu abasambi bebaleeta mu ye89 nga bebakuba goal empanguzi nakukutula twamuyina ku Man United oluganda shusha ziba zikoona 85 ne bamuyingiza. Ferguson n'agamba wominga ng'omanye eyo goolo tekiriko wadde okubuuza. Mugenda okutuuka mu ye91 ng'abakutudde kulasiti nga guggwa. Kati omupiira gwa jjajja gye gugenda okuggwera basambi ki? Bamaliriza nabo awo wali bakabanda kulasiti nga temwina kyakola dakika ziweddeyo jjajja awaayo ekintu. Jjajja awaayo ekintu dakika ziweddeyo. Kati bano bannammere babaleese kuba ku bandobo baleetera yayinjale. Anti kati nammere bamuwadde omuguwa wadde mbogwesiba mu bulago oba ogukozesa obulungi ne gutwala embuzi ku lusi azze kuba linnya ye. Kati kakati wetunamalirako omwaka nga nammere alina ebiwundu si mmwe munaaba nabyo ng'agenda batema endobo. Nze ate anantema atya ndi mu gavumenti nze ndi ku periphery ndi eno mukolako security kubanga ali ku sente zaffe zamuyiwa omusozi yayingidde mu kintu awo tulina mwogerako era abere mwetefutefu okutwenganga mu buvunaanyizibwa bwa gavumenti. Si bino byabaddengako ebyoku mizigo naye nno nga ye ayinza okutambulira awo ku byeku mizigo tebikola mu gavumenti. Anti bijja kukola anti ze nkubuulira ajja kujja wano ani gwe yali afiirako naye juzi ku muzindaalo ku TV. Ani oli nankanyi ani ono juzi wano ono muvuka wawali Nkeretanyi yali tamutidde migwa. Nkeretanyi yali tamanyi nammere ati Nkeretanyi aleeta olw'e Masaka ajja alukuba ku nammere teyagwa ku lyanda. Naye ati age matters. Nze mbimanyi ebyo byonna ajja kusala with the time. Ajja kusala tomanyi kyekitegeeza ku maintaininga that pace. Abalabe baba bangi ne bakusukkako otuuka ekiseera nga tokyalya wantu tokyamala gatuula tokyakola kino tokyakola ng'abalabe bangi ne bakutayiza bwe bati buli wamu ne batuukawo. Abatatuuse genda ne chapati mu cabinet meeting ezo bikikokasi kyekyo kyennyini. So but age matters. Emyaka egyo gyakwekyanga muwala muto alina omuvubuka muto kasente erivubuka lyagudde mu bintu gwe erivuka lyakubye jakapoti jakapoti y'amaanyi. Si buligenda kwebagajja minisita mulamba Kenzo ne Kenzo yakuba jakapoti abo bonabona kati obulamu bw'amaanyi. Okitegedde obulamu bw'amaanyi kakati tejja kwogera Fanta ajja kumpulira ate Fanta agenda kuwulira atya ye odagala kwogera ki ndeka Fanta tampisaamu eggaali bibamu naye era omuntu bw'alinnya amadaala wabawo netiwaaka endala zagatta nazo era abo kye balina okuguma kati kwe kugumira tugabane bafanta baka bakulu abo bakati bali be baka bano okiwulidde balina okukkiriza babeere kutugabane omukyala kweyo levo aba takyali wakuzanya ayingira 8 n'obutadda kweyo levo ali mu mirimu gya gavumenti era bodda mu kuvimba mbu biki ovaawa bwelya ssente ovaawa nsagala kunjoga mbwovu owuluguma bagamba twala eri owuluguma biki balina okuguma bagumire tugabane kuba oli agenda kulinnya ennyonyi
meeting eri Paris Monaco eya tiketi ya muntu omu kati namumanyi bagenda osangayo babinywera bawano olina kuguma bugubi n'otambulizaawo basajja nga bagudde ku kizibu ate oba naffe abafu abatalina kye bali era ogenda okulaba nga birimu tugabane bwe tobalabeyo nga balwanagana eyo namusanze akasajja akasiguze tobalaba nga balwanagana nga baavu bazibu naye kale kasita akasente wekali mutambulirewaawo oba ojja akasente ate oba onookola ki byombi bigaane gwe woba ojjera akasenteko kubanga nabeera bajja kuwatanya ebbali ekituufu so kabineti eyo erimu ebintu bingi ddala ffe eri ebusoga ewaffe jjajja yanyiza amapeesa era yazzeemu kuzito y'abakyala oba yalabye nga abebusoga muyina emputu nkugambye era ebusoga weetaagayo men's revolution okimanyi nti jjajja yanafuyiza yabawaddeyo yo omuntu omusajja yenna tewali wadde bonna bakyala abanafuwayiza nnyo nkugambye ebusoga teri musajja ategeera wadde no kyeyatukoze kyeyagabyeyo minisitule ya musajja n'omu nkugambye abasajja b'ebusoga kati mu East and Central Africa twalaze nti tetulina kyetumanyi kati nno ffe yatuzinzezinze n'akamala bumazi yatuzinze Mubende n'azinga Kasanda n'azinga Mityana n'atuwa Nabakooba mwatambulidde awo yatuwumbyewumbye bwati anti ababaka abasingawo ba NUP abali NRM yesinzaayo NUP eyinayo zaake n'ensamba oshabe wonna NRM yatukubye Nabakooba n'agenda ekibuga n'atukuba Muhooza muwala wa Sali Musale eyo Greater Mubende Greater Mubende yonna erimu baminisita babiri anti kati nekyankwanziroza tewavuddeyo muntu tubabalira mu Buganda yafunye abaminisita baye mwe mwasinze okulya abaminisita abangi balinga 27 ffe twasinze ffe twafunye 5 era mmwe mwabadde mu basaana tekanaawo ankole nanyini kintu bafunye 7 bakabinet ministers yankole baye ekintu kyabwe bayita awalala wonna be baliwo naye kati ffe Busoga minisitule ginalabye gye yatuwadde of course yagitwongedde bwongezi eya presidency Babalanda yerimu ebitambula Mama Kadaga ye tetambula Mama Kadaga East Africa ate Rukia Nakadamu ne minisitule esigimanyi third prime minister without portfolio president doze yamuleka guno naguli kiki yakolera NRM omukyala oyo ku lisiti abakyala balina amaanyi gaabwe ag'enjawulo kisooka si mubi ekyo olina okukimanya mukazi mulungi kakati wabanga mukazi mulungi alumikako alina omwami ayinza obutaba kati ekyo kikumala bumazi ng'omusajja amanyi ebyekifirika kitabo ti nogatutambule kuba ogenda mu details oba ojja kubwa emiga egy'obwereere bakutula omugongo kubanga weebuuza ye lwaki tava ku Nankana ku lisiti tavaako kyokka nga Nantaba yavaako Nantaba entalo zamusukka anti yezannya gye nkugambye olina okusala omuliro abalabe baba bangi mu gavumenti basonda amaanyi ne bakumenya Nantaba mukazi mulungi naye ku feesi lwaki ye tebamulekaamu mu kabineeti anti nkugambye abalabe basukka obungi n'ab'omunju ne bakulwanyisa ate kasa bijjamu perception y'omunju maama n'agamba ensonga eri ki eyo ate maama bw'ayogera baaba tosigalayo jjajja atya maama tosigalayo jjajja atya maama tewali musajja era maama wakyogerera erya Nantaba baba alisazizaamu dda kati kankubuulire omusajja yenna ali serious nze kyenalaba omusajja yenna ali serious mu bulamu mu maka ge ng'oli serious mu byokola kasita oba nga buli musajja yenna ali serious mu byakola mukyala we alina obwogerero okitegedde
naye omusajja yenna atali serious yoyo gwowulira nti omukazi wange alina kyayogera nga ngamba ki alina kyasalawo ewange ngoma yatali serious kuba gavumenti ya waka tewali agiwangula ng'oli serious bw'otatereza gavumenti eyo eyawaka oyinza okwekanga ng'osuze ku landisita ate olina kyoyinza okukola olina kyoyinza oyinza okwekanga ng'osuze ku landisita oli ku music boat naye nga music sigwa oliko ebirowoozo bikuli waka nti nzirayo nti ewaka nzirayo nti ng'ewaka tewateredde singa omuziki guno tegugwa tugira tubeera wano weebale nnyo ng'eyo minisitule y'ewaka ekyaganye kakati naye bw'olaba nga minisitule y'ewaka nnungi ogenda bukyali ogenda bukyali kubanga teriyo ki tewaliyo ntalo teriyo denja okiwulidde naye ab'ebusoga mbayozaayoza twafunye ministries 5 naye bigiro oyise mu ntalo ndowooza naye bw'otuula bwoti n'otunuulira entalo z'olwanyi oga nti mukama weebazibwe okubanga nkyaliwo tugeze tukula entalo ezimu ogenda ozisuula oba oyagala oba toyagala ate abantu baali baagala bambuuza nti ani aleeta akakadde ako okweyimirira bigirwa nga baagala mumanya mwami kwezi wandigambye mwami bigirwa n'atubuulira yaleeta akakadde niye kimanyi ti abantu nabo baagala entalo baagala ebyonoonese baagala entalo empitirivu ezo eyo mata eri overtaken by event yaggwa naye ekibuuzo ekyo kyasindikibwa ng'abantu baagala kumanya yaleeta akakadde okukweyimirira just gukyoba omanya nti family eyazijja mu kkomera novaayo oba ani yakaleeta oba ani yakaleeta business kakati opposition yalonze abakulu muwaddanku nnyingi bamutadde ku kosase akakiiko ka paaka nako wakalabye bwe kali kozi bakawaddani akapaaka nja kumala okukebera okwo George Musisi naye waali awo amyuka muwaddanku nnyingi opposition ebyokubanja akalulu ndowooza awo we byakomye era basanyufu nnyo mukulu Jawulo yagambye tagenda kuddamu kuwakanya wabula agenda kuteesa n'okuwabula kakati nalabye submission ya OHT Joel Ssennyonyi nenjagala okukwata ekibulooka nkube TV njase kubanga owekitiibwa Ssennyonyi yatututte ku level ya Germany oba UK wali olabe ku opposition leader bwe UK nga agasimbagana ne prime minister birowoozo kati olutalo luba lwa birowoozo kitegeeza ki nti ebintu nga tulwana dictator tebikyakola tebibaamu aja genda issues mubeera ku issues kubanga yagambye tugenda kubeera wano to check the government. That is our role, to check the what? The government. Temukitwala bubi nga tubachekinga. Me and my team, we are going to check the government, not just to oppose anything anyhow. Tugeze Bungereza jaji yanywedde obusera Francis case ngaalabira ddala ekintu kyekitambula ekintu kyaggwa nga bwe yakibala mulwa abantu abalina enjogera egamba nti obulamu bulinga we nabubala ngaalaba buseeyeeya nkugambye kati ate ne munonda ya gavumenti yonna ey'oludda oluvuganya ogiraba nga Kyagulanyi yamaze n'ategeera ebyobufuzi kati akutte ekkubo eri FDC lyakwata mu kukola ki? Nti kati munonda y'oludda oluvuganya FDC enkadde oba biri byabadde avulugavuluga ebyobufuzi eyo peegi yagivuddeko yagondi tolina kyotugamba nefuduso gyabisobola kati olaba ng'ogyeko ekyalidde of opposition but ebifo byonna engeri yabigabyemu kuba ye yabigabyera
olowooza yabigabye ye yabigabye nze ndowooza luno olukiiko olwawano olufuzi sebu obwedda bamubulya kibasazeewo kati kankubuuli n'awabula ebyo bibyo tewali kikola ki kyebasazeewo awo kyate approvinze anti bo basalawo ye naapprove anti approve you can approve or disapprove yakyalina amaanyi agayina agasalawo ene Uganda ku kibiina ekyo agayina ensonga ezimu zamuleka naye ku abo abalina bwati nga jjajja bwalina abaki ababe kakati ogenda okulaba nga positioning gye basigabiyemu seniority yavuddeyo the element of seniority yavuddeyo as opposed ku envuluga gy'addaavulugamu emabegaawo wonna okiwulidde n'aleeta omuvuka olw'okuba awangudde ogw'emupi n'amubakubakaawo n'ebintu bingi talina kyamanyi musajja wa musajja mbulira kitagwakkiririzaamu tebikola kati azzeeyo ku nnomo kati azzeeyo ku mpuuga nsamba oshabe bamutadde ku paaka naye si yakulira deputy yakulira nsamba yakulira paaka yakulira paaka waliwo amumyuka awo kakati njagala okutegeeza kati yaleese bamwiru kati yaleese sober mind abantu basobola okureasoninga kati yalaze ebyobufuzi by'opposition bisaanye bikule ekitiibwa Kyagulanyi ebi byobufuzi kati bisaanye bikule bive mu mbeera y'ekifutu sooja bidde mu bantu abategeera kati eri eŋŋombo teyavuddewo yagigobye era omuntu agenda okusembayo okubeera omusiru mu byobufuzi bya wano yefutu sooja agenda okusigala mu lutalo olw'okubanja byatategeera bakama we bamuvinga dda diru yayiika yagaana ate tekyadda tukole ebirala tugende tusambe ebituufu futu soja akyalina ekifo talina constituency talina katebe mwatuula kivulawo ne wali ku kitebe yagobwawo mugende mukole abagenda muwino mugende bino ebiseera siba byabufuzi biseera byakugabana futu soja gabalabi bagenda kukola batya olwo akajanja kakabagwemu ekyabavumyanga abantu nabo kabakirabe akajanja kakabagwemu naye si kuba lya mulukwe bafutu soja okubakozesa enkozesa eyo gyonna gye baba bakozesa ate ne babasuula njagala okutegeeza omuntu yenna awezeza emyaka 18 ng'owezeza emyaka 18 oteeka okuba olina obwongo obulaba ebintu mu ngeri yaki ey'enjawulo okitegedde nze nina mutabanyi wange agenda kukola senior 6 okitegedde naye yali yakola obusolosolo nemugamba nze sirina budde bwo kasi owezeza emyaka 18 gwe olowooza nti oli wakabi gubeera wakabi nze olaba ndyakuza taata wange nedda nkutadde tosomera nze weesomera wekka na famire yo gyolikola toleeta sitole mbu oyamba nze okitegedde nze nwana ntalo zange za byanfuna nkyalwana kwesanyusa tombuulira kati gwoba osazeewo kuzannya bwoti gwezannya ensi ejja kukola ki ejja kwekubira ejja kulamula nze nyinza n'okuba nafa kubaza ogwange nagukola nakuzaala wooli sukulu fees sinaba kulemererwa naye bwondaga nti otegera nnyo okusinga nze teyesootinga yekka ali ku ssomero teyesootinga yekka n'emisango egibeerayo ku ssomero aba atya nze okutegeerako amanyi nti taata ajja kuleeta obuzibu nkugambye nze era namugamba nti bwongamba nti ogenda ku ssomero ze sukulu fees waali bwogamba nti ogenda ku ssomero fuluma tewali buzibu gwegende oba oyagala tabaala nsi nga tenakutabaala gwegende ogitabaale ejja kukwagula ojajjo tamanyi nsi ensi oyinza yandigibuuziza gwe kennyini taata we nze kennyini n'omulaga engeri gye wajjamu n'ogenda ng'okula omanyi abaana bagenda ne batumanyira ab'omulembe guno omuzaalidde Kampala ali mu environment yakabi okitegedde naakumanyiira mbulwa okuba mwana
tuwamujjukizaamu ekiwempe gwe kiwasula naye kati nze binayitamu obimanyi guli okomanyire okitegedde singa yamanya sitole y'ekiwempe teyandisuze yandigeddedewo ku ssomero singa nawe walina olunkulu tewandigenze ate nalivuddeyo ebuyende singa ffe ebisajja byeyo ku byalo ebisogolo omusogolerewo okiwulidde naye waguma ne webaka ku kiwempe kaakati ebintu byonna omuntu kasitaweza emyaka 18 bafutusojja tobasaasira balina nabo okukozesa obuki obuwongo batubuulire bategeera tebategeera kubanga okubeera futusojja tekitegeeza butategeera bo balowooza nti essaawa yonna bajja kubeera ku kitebe awo baleekaane bavuma abantu babakyaggwe ne kati babagobawo kati olwo abali mu makomera mungu abasaasire so kabineti ey'oludda oluvuganya musajja wange Swengere yalabikiddemu nga minisita waki minisita wa art and culture balimanyi nti neya Nabosa entertainment art and culture era yetwala ebyo byonna anti banabitone bonna bwe bityo n'abalala so njagala okubayozaayoza kakati obuzibu ow'ekitiibwa Kyagulanyi bwe yafunye byeyasuubiza nga talina kyasobola teeka mu nkola n'akamu fe abamugamba nga politics omukutte bubi si byakuyimba n'awakana kati tazeeyo ku page square 1 tazeeyo ku basoba people kati ekyamugobya mpuuga kiki kubanga wagoba mpuuga nga bafutusojja bamuvunaana amataaya amayitirivu ennyo gakyusa Ssenyonyi agenda ayambala Timbaland oba Desert Storm Ssenyonyi ayina engeri gyakwata ettayi n'asiba eppeesa lino ng'afulumye anaye omwana mulenzi oli jjajja amukoledde kati yawulidde obulumi nga bamufulumya mu Land Cruiser eyo ne convoy n'ebigenagena bya office ate obwedda mbwagirengerako bw'ati n'agamba tekisoboka wakiri okutta omuntu kakati gye bigenda okuggwera wa kati ekyo ekibiina gye bigenda okuggwera kasa bakyusa leader of opposition bwepa ekyo kiba kibiina kirala Yoweri Ssenyonyi ajja kukola ekiki ajja kukola ekiki njega tekisoboka munkyusa mutya ng'akola ekiki FDC bwe yali DP bwe yali kugambye ey'ofiisi ojjukira musango gwa lumu I mean mu biru ye gye yali aleese ye yali entuufu ey'okulonda bonna ab'opposition balonda leader of opposition obuvunaanyizibwa ne butaba ku kibiina kimu okutwala badeni olw'okuba oli afunamu ye alonda muntu amuwa kantu era kyova olaba ttiimu y'NRM yajja ku floor y'akakiiko neekuba etteeka eryo bubi nnyo ng'egamba etteeka lino ofiisi ya leader of opposition yetuyambye okukwatirawo abantu baffe okuzimba demokrasi Ssenyonyi ebigambo bya demokrasi byayogedde bulungi nnyo okucekinga gavumenti ne formal way si bwe bulamu bweyagiddemu butereevu kyovula baali lumu yali tayiza kuwona jeje yamukuba lumu mbona ye ayina engeri gye yafunamu akantu etteeka ne livaayo anti va ku byakantu lumu yali tasobola kugusa tteeka eryo kubanga jjajja lyali terimukolera mmwe mwena opposition okulonda leader of opposition mujja kuleeta ekizibu muyinza okuleeta atatuula mu ntebe ye nkugambye leader of opposition office oludda oluvuganya tuba tunaatambula mu byobufuzi ebireeta enkyukakyuka ey'ofiisi eba erina kuvaawo tuba n'ababaka kale ne tubeera nabo ordinarily naye abantu abalina budget ye biliyoni 13 toyinza kugamba nti banajjako gavumenti bali bulungi bakolerera kubeera awo apartment zizimbibwe abeera ne target guno omwaka nozimba ya apartment buli financial ya azimba ya apartment kati oyinza otya omugamba nti jjajja mubi tosobola naawe tosobola naye gwe omanyi ne Kyagulanyi lwakuvuganya jjajja naye tayinza kukugamba nti jjajja mubi Kyagulanyi nagamba nti jjajja mubi
aba alimbye jjajja akyusiza obulamu bwe nnyo. Waliwo abagamba Kyagulanyi yali mugagga, nedda, yali mugagga naye nga tatuuka ku bugagga buno bw'alina. zino ebiseera z'ebyobufuzi zasukka naawe oyinza nozeepankako ate nga tazikoleredde. oyinza okuleeta ekivuulo eky'emiliyoni 2 ng'ate 2 abijja Kaweesa omu. Kituufu. Ate 2 oyinza ozitwala weka kubeerako abayimbi abalala oyimbye weka ab'ebidongo ofiisi 45 naye kati Kaweesa omukubye ebi omuntu omu Ssemaganda omukubye ebi omuntu ogu. Kaweesi nakati akyawoloma talidda ngulu, yafuna n'ekizibu ku mutwe. Yafuna ekizibu ku mutwe. Tafuluma nju, busungu bungi, tafuluma mu nju. Era alina okufuna abantu abasobola omubudaabuda, yeetaaga kutwala mu ddwaliro psychologically bamubudaabuda. Kituufu. N'alyoka akola ki? Mulwadde adde engulu, yalwala obuwongo, yafuna ekikangabwa ky'amaanyi. Juzi nasaga muganda wange Ssemaganda nanga nti Kwezi wayogeranga akalulu nga tutunula tusaaga busaazi. Naye akalulu kazibu naga naye nebaza Katonda genze nkomawo kati mutima gugenze gutereera. Bali badde baneebuuzaako abo bonna. Nze nakola musomo mulamba nimbasomesa ku ngeri y'akalulu n'abantu engeri gye beeyisaamu, abanaakuwa n'abataakuwa. Abantu bakujjajjatte nnyo omanya nti abo babbi. Tewali kalulu, tewaba kalulu awo. Naye kasi tolaba abantu nga bajja buzi ne bakulaba ne bagira bati ne bagenda. Naye kasi tolaba nga bayimba nga batyabula amazina. Tolaba bwe navuma abakyala b'egindi eri ebusoga n'ongamba nti Kweziva ku bantu bange nze nabalaba. Nengamba ye ntyabula y'amazina eyo teri genuine, si yakalulu. Nina omukyala nali ngenzeeko awantu wamu ng'eri oli eri oyogera nga batudde eno ku nnyumba yaabwe. Nali nzize kweteewuluza.